kufuna discipline. Zendi musimbe wakabaka. Atenga tujja kwega tafenna tubakuba kiboko bayigero walero. Olwalero tujja bakuba emiggo ne kiboko. Tujja bakuba. Tujja bayigiriza discipline bino byabaki. Kamalo. Zendi pologoma sizanya na bubwa na buyisi. Niza bombo wa farmers. Uzini bali. Watu wa watu. Kuwe gato. Aduse palaso aduse. Uli abuka. Palaso uli agwa ndi abuka. Abuka. Uli aduka. Palaso embeera etabuse mu ddwaliro oluvannyuma lw'ono kubibwa abayayi ba Alien Skin n'addusibwa mu ddwaliro nga biwalattaka kakati agava mu ddwaliro galaga nti embeera ye si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Nkusaba esubscribe nga atannaba naawe atannaba kulikinga genda maaso bw'otyo obeere nga olayikinga. Ujamanya jaulo kumputana mukene. Ujamanya siriso mufori gere. Ujamanya chisati tori munene. Wanika mikana wadema kidowane na wanika. Wanika. Uganda. Yamachi. Yamachi. Ino yamanene. Yamanene. Wanotofi mbanga tori munene. Kuja kusakata omalaba labe. Zendi mayanja chisati tori munene. Vamos tocar um botão, quero trabalhar. Uma chica vai ir, não é terigere. Camanha de tudo, motinha vai te ver. Yaúna de aula, pumpana mukene. Yaúna de tudo, motinha vai te ver. Samano, sogera wari, sogera wari. Aí mulano, o diabo com a chiva como. A suspenha fudiu. This is a big buterevu nga bwolabye video ekyali mpanvu nnyo ngirabeera nga bwentyo ngikumalirayo naye nga ddwo olutalo lubadde sematalo ekiro kikeseza olwaleero nga omuyimbi Alien Skin ne Palaso beeguddeko wali mu Mpere Festival ekikonde bwe kityo ne kinyooka era okkakkana nga Palaso adduse emisinde oluvannyuma lw'okumala okukubibwa naye nga kyategerekese nti yavuddewo nga embeera si nnungi nga bamukubye abubi nnyo nga bw'okiwulira. Kankongera akatambi katono nnyo n'oluvannyuma bw'etyo tweyongere maaso. Aduse Palaso aduse. Uli abuka. Palaso uli agwa ndi abuka. Abuka. Uli aduka.
nno bwetyo bwe yabadde saidi zeeyo ng'olutalo lubalukawo makati g'abano ababiri. Kakati nno Pallaso olwavudde ku stage kigambibwa nti yagenze bugenzi backstage n'alinda bulinzi Alien Skin n'abayaaye be abeere nga abalaga fire, naye gye byakomekeredde nga Pallaso akubiddwa bubi nnyo nga abwokiwulira. Alien Skin bw'atyo bwe yalinnye ku stage naye we yatandikidde okakana nga famire y'abamayanja nayo agiyisizaamu eggaali. Kankuwa akatambi n'oluvannyuma tweyongere mu maaso. Tetukube enkuuka nnamba toleeta famire yankerebwe kale anagambayo Kuzaayoko katono olutalo luno gye lwatandikidde. Olutalo luno lwatandise ng'omukulu Alien Skin yakayingira mu kivulu ekya Impere Festival. Kati we yatuuse mu kivulu ekya Impere Festival yasanze omukulu Pallaso yali ku stage ng'ali mu kubeera nga bw'atyo ayimbira abantu be. Awo wennyini Alien Skin we yatandikidde n'ayimirira waggulu w'emmotoka n'atandika okuyimbira abantu ne zifuuka stage bbiri. Pallaso yali ku stage eri main n'Alien Skin ng'emabega akozeeyo stage endala ng'ali mu kuyimbira abantu. Awo audience netandika okujja attention ku Pallaso egize ku Alien Skin. Ekyo nno kyanyiizizza omukulu Pallaso era kyova olaba yatabuse n'atandika okubeera nga ayingizaawo oluyimba bino bya banene n'abeera nga akubira mu Alien Skin. Awo ekikonde we kyatandikidde muganda wange, naye ng'olutalo lwonna we lwavudde weewo Alien Skin yazze emmotoka n'agiparking emabega g'abantu n'akola stage ey'okubiri. Attention ne bagijja ku Pallaso, attention ne bagizza eri Alien Skin ne kijjako nnyo Pallaso waya n'abeera nga bw'atyo ate munnange atandika okujjayo oluyimba lwa bino bya banene n'abeera nga anyiiza Alien Skin. Awo eŋŋumi n'ebula okubeera nga mwanatu etabuka era yatabuse era we byaggweredde nga Pallaso ye embeera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kankuwa akatambi kano nga Alien Skin awambye audience ya Pallaso ekyajje Pallaso mu mbeera. Nga bw'okalabye olutalo lwonna eyo gye lwatandikidde. Olutalo awo wennyini we lwatandikidde nga bw'olulabye. Omukulu oluvannyuma lw'okubeera nga yatuuse mu Mpere Festival yakozeewo stage endala emabegaawo n'abeera nga mwanattu akubirawo abantu ekivvulu, kyokka nga ne Pallaso ali eri akubira abantu be bamu ekivvulu. Awo olutalo wennyini we lwakoze eki? We lwatandikidde era ekikonde okukakana nga kinyoose mwanattu. Bano nno entalo zaabwe zandiba nga si za kuggwa nga bwe tubadde tusuubira. Abakulu bano basooke bagende ofulume bulungi, nkwegayiridde kuba ekiri waggulu wali si kirungi fuyyo. Mbabulira nga kyali waggulu, muleke abakulu basooke beesootinge. Osegedde topapa okufuluma, nkwegayiridde sooka ogumiikirizeemu wano. Poliisi weeri egezaako otereeza embeera. Baŋŋambye tetusobola genda mu maaso nakyo ekibaddewo, nammwe mukirabye. Abakulu balina ensonga zaabwe ze balina okwetereeza. So poliisi eŋŋambye tetusobola genda mu maaso. Yes, omukulu aŋŋambye bambi mwabatambulatambula sooka obeere wooli. Musooke mubeere wooli, saagala oyingire na mwaka nga twena liiso. Mwe muli bantu bange, mwaze kuwagira nze. Ne bano bakyali bange. Oyagala mwana ki? Akira mwani alina linnya limu. Bw'otyo nga bw'olabye ekivvulu awo wennyini bwe kyakomye. Oluvannyuma lw'olutalo lwa Alien Skin ne Pallaso okubalukawo, ekivvulu ekya Crystal Panda Impere Festival
ekyakomyawo tekyazzemu kubeera nga kigenda maaso oluvannyuma lwa poliisi okukiyimiriza ng'erabye nti ebigenda okuddirira tebigenda kubeera byangu yadde n'omulundi n'ogumu anti abayayi ba Alien Skin n'abapalaso babadde bali wabweru ng'ekikonde kitokota ng'omukono guvuga ng'omukono gufuuse omukono okwekuba kufuuse okwekuba kakati poliisi awo yasinzidde nebeera nga ekivvulu ekikomyawo kati nno wano we tutuuse olutalo olwaddala lwandibanga mwana tulutandise kubanga sayidi ya Alien Skin si sayidi nyangu nga namwe bwe mugimanyi ate boddako ne mu mayanja family naddala omuntu nga Palaso naye si mwangu wadde yadde nga bw'okiwulira kuba mukimanyi n'ekyasinga okubeera nga kireeta Alien Skin ku siini kwe kubeera nga Palaso yamuyisaamuko kumpi nga n'abayayi ba Alien Skin we bali awo Palaso n'amuyisaamuko kumpi era okuva ku olwo Alien Skin taddanga mabega oluvannyuma lw'okumuyisaamu empika kati olutalo lw'abano lulabika si lwakukoma nga bwe tubadde tusuubira olutalo lwo lukyagendera ddala maaso nga abw'okiwulira kati performance olwawedde Palaso yamaze okuperforminga kigambibwa nti yazze backstage alinde Alien Skin ave ku stage ekikonde kiddemu kikole ki ekikonde kiddemu kivuge Palaso lwavudde ku stage teyagenze bugenzi wabula yalindidde backstage ng'alinda abayayi ba Alien Skin ng'alinda babeere nga beekubamu nga yawulira ayagala kibeere nga bwekityo akiggwera awo wabula nno tebyatambudde nga we yabadde akoze eki tebyatambudde nga we yabadde abisuubira abayayi ba Alien Skin kigambibwa babadde ne pepper spray babadde n'ebisi ebikambwe kwegamba nga mu mbeera yonna olina kudduka otherwise bw'otadduka ng'obulamu oyinza okubeera nga abukomaawo wennyini w'okola ki wennyini bw'oli naye ng'olutalo lw'abano lulabika lukyagendera ddala maaso era nga si lwakuggwa kati nga bwe tubadde tukola ki nga bwe tubadde tusuubira ate olutalo lwabwe ddwo luvudde wala bano bo baagaana okwesonyiwa Alien Skin ne Palaso okuvira ddala ku saga y'empi Palaso we yakubira Alien Skin empi lutalo ddo lwagaana okuggwa baagaana okuddamu okubeera nga abakolagana naye okusinziira ku bantu bye boogera bagamba nti wano wataabeewo muntu akumaakuma ku bantu bano naddala eggaali zino eziyitiridde nnyingi ennyo twandikomekereza nga tufiiriddwayo ku muyimbi singa tewavaayo ko muntu oba kale poliisi nga tekiteekamu nnyo maanyi kubanga lino effujjo lyonna likolebwa nga poliisi eraba ekyabadde mu nkuka mwakirabye poliisi yabaddeyo ate nga mpitirivu n'ekibadde ku mpere festival wa Crystal Panda nayo poliisi ebaddeyo nga mpitirivu naye ng'effujjo lino ligenda mu maaso naye nga balaga nga batalina maanyi gasobola kuyimiriza ffujjo lino so abantu ba social media in-laws bategeezezza nti singa ekintu kino tebakinogera ddagala tugenda kukomekereza nga tufiiriddwa omuyimbi mu ggwanga kuba kati luno olutalo olusituse mu makati ga Alien Skin ne Palaso lugenda balutalo sematalo jjukira bonna tebanyigirwa mu ttooke bwe kituuka mu gaali Palaso azirina ate nga ne Alien Skin eggaali zo tuzimanyi omusajja oyo azirina ate nga z'amaanyi batteemu tebaagala kumanya kaakati nno bwe tuba nga yeyo embeera gye tulimu essaawa eno akitegeeza essaawa yonna byandibanga si birungi bekikwatako security kigambibwa nti eteekeddwa okuvaayo nebeera nga ekola kyonna ekyetaagisa okusobola okulaba nga abantu bano ebakomako okusobola okulaba nga abantu bano efuna engeri gy'ebakkakkanyaamu otherwise omu ku bo agenda kufiira mu bintu bino eggaali zisusse n'abantu kati batya okgenda mu bivvulu olw'ensonga eggaali zo zifuuse eggaali mpitirivu eggaali zikuba buli kiramu kyokka nga ne poliisi eri awo ekola etya eri awo eraba naye ng'embeera yo abwetyo bw'ebadde sayidi zeeyo ebintu byo tebinabeera bulungi wadde yadde n'akatono makati ga Palaso ne Alien Skin era nga tetumanyi nti oba bano balikaanya tetumanyi oba balitula wansi ne bateesa naye katulinde tulabe ate wa gye binagwera mu makati g'abano ababiri naye nga nze mpunyiriza olutalo luno nti lwandivaamu
ate ebirala ebiyinza okutuleetera okukaaba nga eggwanga kubanga lutalo lw'abayaaye Alien Skin abayaaye alina bayitirivu ate nga kwotadde n'omukulu Pallaso naye abayaaye alina abayitirivu nnyo nga bw'okiwulira era singa tewabaawo kikolebwa kino buli muntu yakirabye dda singa tewabaawo kikolebwa kubeera nga bayimiriza lutalo luno oba bino ebigenda maaso eby'eggaali abayimbi bennyini bwe kutaabeeko alugulira mbulamu abantu bennyini abajja okuwagira mu bivvulu bino byandikomekereza ng'abamu bafiiriddwa obulamu olw'abayimbi bano abajja n'eggaali ezisukkiridde ate ne zidda ku bantu ne zikuba ne zitimpula ne zibaleka mu kkubiro kwegamba embeera eyo yandiba enzibu ennyo singa security tevaayo kubeera nga egiteekako ekkomo oba nenoonya engeri gyesobola okubeera nga egitereezaamu. Nenkusaba ogende mu comment section ombuulire gwe ogwa ku ttiimu ki, ttiimu Alien Skin, ttiimu Pallaso. Mugende mu comment section ombuulire gwe ani gwewagira mu kino. Aba Alien Skin bagamba Pallaso abadde asussizza okubalinnyirira ng'ayita mu nnyimba nga bw'abavuma bw'abayita buli kimu bw'abamanyiira kwegamba mbu okumukuba abakoze bulungi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Ate ne ttiimu Pallaso nayo erina byeyogedde neetegeeza nti ne Alien Skin yamumanyiddemukko. Tosobola kuva eri n'osanga muyimbi muno nga ali ku stage ayimba ate gwe n'oparking emabega n'oteekayo emmotoka yo n'ogifuula stage n'osooka osika audience yooli yonna n'ogizza ewuwo kwegamba ng'olimu mulyako buyinja n'olowooza nti anaakuleka bw'otyo. Kwegamba buli ttiimu erina ensonga yayo naye nga njagala ogende mu comment section obeere nga gwe ombulira ttiimu gy'ogwako. Ttiimu Alien Skin mukomentinge mu comment section, ttiimu Pallaso nammwe mbeere nga muntera waawe endowooza zammwe mu comment section. Kale muzikirize mbaagaliza olunaku olulungi akuume atakuumira mpeera. Mweraba.